إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatendo gonda malungi era majivuga Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza ne tumusuuta nago tumwanjagira sokusasa n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oyo gwe yatutumiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna tumwanjagira okusaasira n'emirembe ebyo bibonera ddala abantu b'omu nnyumba ye ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga badu ba Allah balungi abakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana kwenenyeza Allahu subhanahu wa ta'ala nga tuli wansi w'omutwe omunene ogugamba nti hayatu su'ada'i fil firaru ila Allah ta'ala obulamu obweyagaza obuli mu kuddukira eri Allah subhanahu wa ta'ala nga omulyango gwe twasookerako gwe gukwatagana n'okwenenya biizinira ku mulundi ogwaggwa twalaba aya eziri mu surati Yunus nga Allah subhanahu wa ta'ala atulaga Firauna bwe yali agezaako okwenenya ku kaseera akavannyuma ng'omwoyo gutandise okumuvaamu Allah subhanahu wa ta'ala n'agoba okwenenya kwe twali tutunuulira ensonga egamba nti yanguwa okwenenya ng'okufa tekunnakutuukako kati mu kutunuulira ebikwatagana ku Firauna twasuubiza ntujja kutunuulira ekyafaayo eky'omusajja eyatta abantu 1,000 lwaki nti ekyafaayo kino kiri opposite y'ekyafaayo kya Firauna ekyafaayo kino kiri wansi kiri opposite w'ekyafaayo kya Firauna nti Firauna yajooga Allah subhanahu wa ta'ala ekigenze ewala ennyo kati amala okulaba ng'okufa kumutuuseeko nga lwajjukira okugamba nti nno amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin mu kaseera ako nga wajjukira alaba amazzi gatuuse abbira takyalina waakudda nga lwajjukira okugamba nti nzikirizza nti mazima ddala teriiyo asinzibwa illa alladhi amanat bihi banu Israil okujjako oyo yekka abaana ba Isirayiri gwe bakkiriza wa ana minal muslimina era nsiramuse Allah subhanahu wa ta'ala nambuuza nti al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin mu kaseera kano ng'ebbanga lyonna obadde ojeema n'ofuuka omuntu ayonoona mu nsi kuba Firauna yagenda wala nnyo yatuuka okweyita Katonda nti ana rabbukumul aala nze mulezi wammwe owa waggulu Allah subhanahu wa ta'ala yagaana okwenenya kwe lwaki it was too late omwoyo gwali guli mu ddookooli omwoyo gwali guli mu ddookooli ng'afuluma obulamu bw'ensi eno nabbi sasama yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kw'omuddu ma lam yughalghil ebbanga ly'amala nga tannaba kugolooga omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli naye kasita akaseera ako katuuka ne bwe weenenya oddamu Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza kwenenyako kati Sheekh waffe agamba nti amma man taaba qabla al-maut wabula nno oyo nno eyeenenya nga okufa tekunnamutuukako fa inna Allah azza wa jalla yatuubu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa
ebibibi agamba nti wa hadha ar-rajulu alladhi qatala 99 nafsan wa hadha ar-rajulu qatala 99 nafsan wa qabdatahu malaikatu ar-rahma kana kad taba qabla an yamuta agamba nti omusajja yatta abantu 99 yatta abantu 99 bamalayika ab'okusaasira amakulu bamalayika abatwala emyoyo egy'omujjana be baamutwala kana kad taba qabla an yamuta lwaki omusajja ono yenenya ng'okufa tekunnamutuukako ekyo ekyafaayo kiri mu hadisi eri muttafaqun alayhi mu Bukhari mweri mu Muslimu mweri n'awalala wonna hadisi eva ku Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallama ng'ajja ku nabbi sallallahu alayhi wasallama ojja kusanga nga nabbi sallallahu alayhi wasallama agamba kana fi bani Israil rajulun qatala 99 insanan waliwo omusajja mu baana ba Isirayiri ng'omusajja oyo yatta abantu 99 thumma kharaja yas'al kati omusajja ono oluvannyuma lw'okutta abantu 99 yafunamu okwekanga mu mutima n'agamba nti enough is enough abantu benzise bangi kyekiseera okudda eri omulezi wange thumma kharaja yas'alu n'afuluma ng'agenda abuuza butya bw'ayinza okufuna ekkubo eri mutwala okwenenyeza omulezi we fa ata lahiban fasa'alahu kati yasanga omusajja eyali omusinza Katonda yali musinza wa Allah yali musajja munnaddiin ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala faqala lahu hal min tawbatin owai nakatta abantu 99 naye ninawo chance ey'okwenenya ala ono omusajja yamuddamu n'amugamba nti la nedda teriyo chance ya kwenenya olaba omusajja ono yalamula ng'alamulira ku butamanya hadisi eno abamanyi bagireeta mu mulyango gwa ilimu nti omuntu olina okubanga olina okumanya nga tonnaba kuwannamula olina okubanga olina okumanya okutuufu nga tonnaba kuwannamula kati omusajja ono awamu n'okuba nti yali musajja nga musinza Katonda naye yali talina ilimu emala kuwa musajja ono nnamula ntuufu n'amuwa ennamula enfu n'amugamba nti la tolinayo tawuba mu maaso ga Allah wakati abantu bameka 99 gw'oli mubi nnyo tolinayo kwenenya kwonna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kyekyadirira baddu ba Allah abalungi abakkiriza fakatalahu naye n'amutta yamugamba nti sirinayo kwenenya naawe kankutte naye n'amutta olwo naaweza abantu 100 naye omusajja tiyakomaawo awamu n'okubanga noona amusse tiyakomaawo faja'ala yas'al n'agenda mu maaso ng'akyabuuza faqala lahu rajulun iti qariyata kadha wa kadha kati kyeva asanga omusajja eyali alina irimu n'amugamba wakati abantu bameka nti nakata abantu 100 mbadde nakata 99 naye nina gwe mbuuzizaawo ambuulira oba ninayo tawuba n'angamba mbu tewali tawuba naye ne mutta kati baweze 100 gw'ogamba ki kati naawe kubamu akafaananyi omusajja akujjidde akubuuza ebibuuzo bwe bityo omusajja ono olw'okuba yalina okumanya yamugamba nti tambula ogende mu kyalo gundi ne gundi lwaki mu kyalo eyo yeeri abantu abalongoosa n'olwekyo tambula ove mu kyalo kino mwobadde okolera effujjo lino lyonna mwobadde okolera ebyambyone ogende mu kyalo ekiddirira ogende mu kyalo gundi mu kyalo eyo yeeri abantu abalongoofu
genda nga weenenyeza Allah, tuukeyo mu kyalo eyo weenenyeze Allah, obeere nga olongoosa, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa. Fa adrakahu al-mautu fanaa bisadrihi nahwaha. Omusajja ono abaali mu kutambula ayolekedde ekyalo kye bamugambye agendemu. Omusajja ono enniya ye nnungi, anoonya kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusonyiwa. Kati omusajja ono okufa ne kumutuukako. Kati okufa bwe kumutuukako, yasindika ekifuba kye n'akyolekeza essayidi ey'ekyalo kiri gy'abadde alaga. Fakhtasamat fihi malaikatu rahma wa malaikatu adhabi. Kati bamalayika tukimanyi bulungi nti omuntu nga asemberedde akaseera akasemberayo ddala, malayika zijja ne zituula awo amaaso ge we gakoma okulaba. Ebyo twabiraba mu misomo gyaffe ejja engeri omwoyo gw'omuddo gye guva mu nnyama yaagwo. Kati omuntu bw'abanga mulongoofu, malayika za mujjana ze zijja ne zituula wali ne zirinda malakul mauti ajje akole omulimu gwe ogw'okugyamu omwoyo. Zijja n'essanda z'omujjana n'obuwoowo na buli kimu nga bwe twabiraba Nabbi Sasama bw'abinyumya. Bw'abeera ng'omuntu ono abadde muwonoonefu, era malayika za muliro ze zijja nga nkambwe ennyo, zirina ebyenyi biddugala, zijja n'ensawo nga ya muliro, ne zituula wali ne zirinda malakul mauti ajje akole omulimu gwe, ajjemu omwoyo azikwase. Kati ku musajja ono bamalayika baali confused, kuba bo babeerawo nga balindiridde. Nabbi Sasama agamba nti bamalayika bajja ba mirundi ebiri, ab'okusaasira n'ab'ebibonyoobonyo, ne batandika okusika omugwa. Ffe tumutwala, ffe tumutwala, ffe tumutwala, nedda ffe tumutwala. Hadisi eno gyagisanga erimu riwaaya ez'enjawulo, ebigambo bingi ebyeyongeramu. Kati eno hadisi gye nsoma wano ye version esinga obumpi, naye nga ojja kusangayo version endala ezinnyonnyola mu bugazi. N'olwekyo tewewuunya okuwulira nga nina byennyongeramu, biri mu ahadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, biri mu riwaaya ez'enjawulo. Kati bamalayika bano bakaayana nga bagamba ffe tumutwala, ab'omujjana bagamba ffe tumutwala. Omusajja abadde mu kwenenya. Bamalayika ab'omuliro bagamba nedda. Bamalayika ab'ebibonyoobonyo bagamba nedda, abadde tannatuuka gye bamugambye egenda kwenenyeza. Bano babagamba nedda, enniya ye ebadde ennungi era ng'ali mu lugendo, ayolekeddewa? Ayolekedde kugenda gye baamulagiridde, atuukeyo abeere ng'atuukiriza. Fa awha Allahu ila hadhihi an takarrabi. Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ettaka nilifunda ekyalo omusajja gy'abadde alaga ne kisembera kumpi. Wa awha Allahu ila hadhihi an tabaadi. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira ettaka ly'ekyalo kino gy'abadde ava, ekyalo eky'obwononefu, ne kisembera wala. Ettaka lino ne lyeyongerayo amakulu, distance nebeera nga yempanvu, nga distance eri wakati we n'eri gy'abadde alaga nga yentono. Waqala, n'abagamba qiisu ma bainahuma. Abaye baddu bange temukaayana, mupime distance between, mupime obuwanvu obuli wakati weno gy'abadde alaga n'eno gy'abadde ava. Bwe munaasanga nga gy'abadde alaga kye kitundu ekimpi, then bamalayika abarrahma be baba bamutwala. Amakulu okwenenya kwe kukkiriziddwa oba okwenenya kwe kutuufu. Bwe munaasanga nga eno gy'abadde ava ye wampi, ng'eno gy'abadde alaga ye wawanvu, kitegeeza agwa mu bantu bali abakyamu gy'abadde ava. Bwe musanga nga eno gy'abadde alaga ye wampi nga gy'abadde ava ye wawanvu, kitegeeza omuntu ono agwa mu bantu bano ab'eno gy'abadde alaga
mu kyalo ky'abantu abalongoofu. Fawujida ila hadhihi aqrabu bishiburin. Bamalayika bano baapima ne bakisanga nga eno gy'abadde alaga kye kitundu ekisinga obumpi okusinga eno gy'abadde ava. Faghufira lahu, Allah subhanahu wa ta'ala omuddu ono n'amusonyiwa. Omuddu ono n'amusonyiwa. Kati nawe kubamu akafaananyi. Omusajja ono abadde tannatuuka gy'alaga, naye olw'okuba nti enniya ye ebadde nnungi era nga yasalawo okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ng'anoonya buli kkubo lyonna erimutuusa awali okwenenya, era n'akwata olugendo n'ayolekera ekyalo gye bamugambye gy'aba agenda, kuba mu kyalo eyo yeri abantu abalongoofu. Omusajja ono Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza okwenenya kwe era n'amusonyiwa. Olaba bw'alagira ettaka lifunde, n'alagira bamalayika bakole ekipimo, naye ng'ettaka amaze kuliragira, eno gy'alaga wafunde gy'ava wewaba wabeera awawanvu. Lwaki? Omusajja ono yeenenya ng'okufa tekunnamutuukako, so ng'ate Firauna al-la'in ye okufa kwe kwali kutuukidde ddala, ng'alabirako ddala ali mu nnyanja. Ennyanja Nabbi Musa akubyeko omuggo, amazzi gazzeewo. Nolwekyo nga tewakyaliwo chansi yonna yakuwona. So n'omusajja ye yasimbula safaari okugenda nga tewaliwo na kabonero konna kalaga nti nno waliwo okufa okugenda okutuukawo. Nga mulamu, ebintu bye nga bikyali mu mbeera ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala amutuusaako okufa. Ffe abaddu abajja oluvannyuma tufunemu ekyokuyiga. Kuba eno hadisi Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugitunyumiza, ffe tufunemu ekyokuyiga obulungi obuli mu kwanguyira okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ma lam yughalge, ebbanga ly'omala nga omwoyo tegunnatuuka mu ddookoli. Kati omusajja ono yeenenya olwenenya olwannama ddala, ng'akakasiza ddala. Kyova olaba nti oli eyamugamba nti no tolinayo chansi yakwenenya, naye yamusalako omutwe ng'amugamba nti onnemesa, onteerawo ejjiji okunnemesa okwenenya kwange kwendiko. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ono yamusonyiwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Hadisi eri mu kitabo kya Imam Bukhari ku namba 1347 ne mu kitabo kya Imam Muslim ku namba 2776. Naam, Sheikh agamba nti wattauba, nti ibadallah, wattauba allati wa'ada Allahu sahibaha bitakfiri sayyiati wa dukhulil jannati wal fawzu wal faraha hiya taubatun nasuha. Okwenenya oko Allah subhanahu wa ta'ala kwe yasuubirizaako nnyini kwenenya kuno, nga yamusuubiza okuba nti agenda kumusonyiwa ebibi bye era amuyingize n'ejjana, amuteeke mu abo ab'okwesiima, kwe kwenenya okwannama ddala. Kwe kwenenya okwannama ddala, okwenenya okwa sikyaddira. Omuntu bwe yeenenya olwenenya olwannama ddala olwa sikyaddira, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebibi bye n'amuyingiza ejjana, n'abeera mu abo ab'okwesiima. Nga bwe tulabye omusajja oyo eyeenenya olwenenya olwannama ddala, Allah subhanahu wa ta'ala n'amusonyiwa, naye ng'amaze okutta abantu 100. Ng'amaze okutta abantu 100. Kakati bw'aba ng'amaze okutta abantu 100, Allah subhanahu wa ta'ala n'amusonyiwa, gwe lwaki weeremesa? Lwaki olemesa oli n'omuteekako nti oyo tasobola kuyingira jjana, oyo tasobola kuyingira jjana ne bw'okola otya? Obuyinza obujjeewa? Olaba omusajja ono yagamba munne nti gwe tolinaayo tawuba, naye yennyini n'amutta. Obuyinza obujjawa? Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abayemmwe abakkiriza, tuubu ila Allahi tawbatan nasuha, mwenenye olwenenya olwannama ddala. Mwenenye olwenenya olwannama ddala.
bwe muneenenya olwenenya olwannamaddala olwenenya olwasikyaddira asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum bwe muneenenya olwenenya olwannamaddala oba oliawo omulezi wammwe ajja kubasonyiwa ebibi byammwe oba oliawo ajja kubasonyiwa ebibi byammwe wayudkhilakum jannati tajri min tahtiha al-anhar tajja kukoma ku kubasonyiwa busonyi ebibi byammwe wabula ajja bayingiza ejjana erimu emigga egikulukuta ajja bayingiza ejjana erimu emigga egikulukuta yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu ku lunaku luli Allah subhanahu wa ta'ala lwatagenda kuweebuula wadde okunakuwaza nabbi yenna mu bannabbi n'abo abaamugoberera mu bukkiriza olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuweebuula wadde okulekerera wadde okunakuwaza nabbi yenna mu bannabbi n'abo abaamugoberera nuruhum owulira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim abantu bano bagenda kubeera n'ekitangaala abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala baali bayingiza ejjana bagenda kubeera n'ekitangaala ekitangaala ky'obukkiriza kigenda kubabeerako nga kibeetoolodde nga kitambulira mu maaso gaabwe ne ku ddiyo waabwe mu maaso gaabwe ne ku ddiyo waabwe yaquluuna abantu bano bagenda kubeera nga bagamba yaquluuna rabbana abantu bano bagenda kubanga bagamba nti ayi omulezi waffe atmim lana nuurana waghfir lana tujjulize ekitangaala kyaffe kino era otusonyiwe n'ebibi byaffe tujjulize ekitangaala kyaffe kino era otusonyiwe n'ebibi byaffe innaka ala kulli shay'in qadir mazima ddala gwe nannyini busobozi ku buli nsonga mazima ddala gwe nannyini busobozi ku buli nsonga olabye abaddu Allah subhanahu wa ta'ala abayingiza ejjana jukira sheekha agambye nti wattawba allati wa'ada Allahu sahibuha bitakfiri sayyi'ati wa dukhulil jannati tauba Allah subhanahu wa ta'ala jakkiriza era gye yakolerako endagaano eri oyo nannyini kwenenya ng'amusuubiza okumusonyiwa ebibi bye ng'amusuubiza okumuyingiza ejjana walfawzu walfaraha ng'agenda kubeeramu abo abawangudde agenda kubeeramu abo abeesiimye agamba hiya taubatan nasuha kwe kwenenya okwa namaddala Allah subhanahu wa ta'ala kwayogerako mu aya eyo ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha mwenenye muddukire eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mumwenenyeza abasonyiwa ebibi byammwe mwenenye olwenenya olwannamaddala mwenenye olwenenya olwannamaddala ekyo bwe munaakikola asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum omulezi wammwe oba oliawo ajja basonyiwa ebibi byammwe Allah subhanahu wa ta'ala asa oba oliawo akakasa nti bwe munaakola ebyo byayagala ebyo byabalagidde bwe muneenenya olwenenya olwo olwannamaddala Allah subhanahu wa ta'ala ajja basonyiwa ebibi byammwe wayudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar abayingiza ejjana erimu emigga egikulukuta abayingiza ejjana erimu emigga egikulukuta lwaki mwenenyeza jukira omusajja asse 10 neyenenya olwenenya olwannamaddala Allah subhanahu wa ta'ala n'amusonyiwa n'amuyingiza ejjana Firauna yakola effujjo erya buli kika n'ajoga Katonda n'atuuka n'okweyita omulezi w'abantu alinda okufa nga kumutuuseeko n'alyoka ajjukira okwenenya Allah subhanahu wa ta'ala yagaana okwenenya kwe so nga ate omusajja ono yeenenyeza nga tewaliwo nakasayini konna kalaga nti agenda kufa
naye ng'alulunkana okulaba nti adda eri omulezi we amwenenyeze ebyonoono bino by'akoze eby'okutta abantu bano 99 n'ayongerako n'ow'ekikumi ng'okufa tekunnaba. N'olwekyo muddu wa Allah olina kudduka mangu okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala ng'okyali mulamu, okyassa bulungi, tolina kikutawaanya. Muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukukwata baghtatan, n'akukwata kibwatukira nga tomanyi na kumanya, n'otafunayo kaccansi konna nga bw'olaba omusajja ono ke yafuna. Kyekyo ekya Firawuna, yamukwata olukwata nga tewakyaliwo kaccansi kakwenenya. Ayogera ebigambo Jibuliru anyuya nti yakwata omusenyu, yayola omusenyu ku bottomu y'ennyanja n'agumuvuubika mu kamwa, ng'anyumiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yayola omusenyu ku bottomu y'ennyanja n'agumuvuubika mu kamwa, aleme kuddamu kubaako kyayogera, kuba yali agenze wala nnyo mu kujooga Katonda. N'amutumira bannabbi 2, Nabbi Musa ne muganda we Haaruna alayhim assalam, bajje bamulaga ekitangaala, bamukowoole okumanya bannange Allah subhanahu wa ta'ala wa kisanyo. Firawuna abakukkiriza yandimusonyiye awamu n'okuba nti yakola amazambi aga buli kika, yatta abaana, yabonyaabonya abakyala, abaana ba Isirayiri yabafuula abaddu, n'abakooza kajiri ekigenze ewala, abantu be yabafugira ku mukono gwa kyuma. Naye abakwenenya yandimusonyiye, wallahi yandimusonyiye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yamuleka mu mbeera eyo tufunemu ekyokuyiga ffe abajja oluvannyuma. N'olwekyo muddu wa Allah weebuulirire n'ebyafaayo bino ebibiri, ekyafaayo kya Firawuna kye twalaba ku mulundi ogwaggwa kyenkuyitiddemu briefly, n'ekyafaayo ky'omusajja ono ekiri mu hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, omusajja eyeenenya olwenenya olwa nnamaddala awamu n'okuba ngassa abantu 100. Gwe okozeyo ebyonoono ebituuka ku by'omusajja oyo, muddu wa Allah wecheking, okozeyo ebyonoono ebyenkana eby'omusajja oyo? The answer is no. N'olwekyo lwaki ogayaala okwenenya? Kubenga obikoze era nga bisingawo. Kuba mu duniya muno mulimu abantu nga emikono gyabwe gijjudde emisaayi gy'abaddu, ng'emikono gyabwe gijjudde emisaayi gy'abaddu. Eddagala liriwa? Kwanguwa kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omwenenyeza. Buli lw'okola ezzambi yanguwa mangu okulongoosa. Buli lw'okola ezzambi yanguwa mangu okulongoosa. Bw'onoolongoosa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuggyawo ezzambi lino. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ittaqillah haythuma kunt, mutye Allah subhanahu wa ta'ala wonna we muba muli mu buli mbeera yonna. Tya Allah subhanahu wa ta'ala. Watbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Buli lw'ogwa mu nsobi yanguwa mangu okukola ekirungi, ekirungi kino kijja kusangulawo ekibi kiri ky'okoze. Yitiriza nnyo okuba ng'odda eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kumwenenyeza. Buli kaseera beera ng'ojjukira astaghfirullah, 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 astaghfirullahi alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Eyo istighfaru eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu agireeta Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa ebibi bye sidqan, ng'omuntu ono istighfaru eyo agireeta sidqan fi qalbihi, mu kifuba kye ng'akakasa nti yeenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omuddu oyo Allah amusonyiwa walau kana farra min az-zahafi. Newankubadde ng'omuntu ono adduse mu lutalo, tukimanyi bulungi nti okudduka mu lutalo limu ku mazambi amanene, limu ku mazambi amanene. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu adduse mu lutalo n'aleeta istighfaru eyo, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa. N'olwekyo lwaki ogayaala muddu wa Allah? Lwaki ogayaala?
duka zambu okudderi Allah subhanahu wa ta'ala ng'okufati kunna kutuukako okyali mulamu ossa okeseza alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adna li bi dhikri ezo dhikri tozera bilanga ozukusoli mulamu alhamdulillah yikiriza okwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala twalaba misomo gyaffe gyakulembera nabbi sallallahu alaihi wasallam engiri gyeyitirizanga okuleeta istighfaru oluvanyuma lw'eswala astaghfirullah emirundi esatu oluvanyuma lw'ewuzu oluvanyuma lw'emirimu emirungi gyonna istighfaru lwaki tuli basobya tugwa mu nsobya enkya n'eggulo ate ekyennaku tetumanya waliwo ensobi ze tugwamu nga tetumanyi na kumanya lwaki tuli bakendeevu tuli batonde nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba buli mwana adamu asobya naye asinga obulungi wa khairul khata'ina at-tawwabuna asinga obulungi yoyo agwa mu nsobi neyenenya nolwekyo badwa Allah bulungi abakkiriza barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan aya gye tulabye eri mu surati at-tahrim aya ya 8 nga hadisi gye tulabye erimu ekyafaayo nabagambye eri muttafaqun alayh eri mu Bukhari 1347 ne Imam Muslim yajiwandika 1276 nembagamba nti nno hadisi eyo erimu riwaya ez'enjawulo eriyo riwaya ngerimu ebigambo ebirala bingi nga mpanvu nembagamba nti eno gye tulabye olwairo yemu ku riwaya ennyimpi naye nga hadisi bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi ngeva ku Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu badwa Allah abulungi abakkiriza nsubira ensonga eno etegerekese bulungi twanguwe okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwenenyeza ng'okufa tekunatutuukako ekyo bwe tunakikola tujja kubeeramu abo abeesiimye Allah subhanahu wa ta'ala bajja okusonyiwa ebibi byabwe era abayingiza ejjana erimu emigga egikulukuta babeerenga bayina ekitangaala nga kibatambulirako barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan tugenda kukomaawo nga ku mulundi ogujja tugenda kutandika okulaba ashurutu tauba obwenenya obukwakulizo bw'okwenenya tugenda kulaba obukwakulizo bw'okwenenya nga shekhe bwe yabusengeka wano biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba atuwadde obuwangazi Allah subhanahu wa ta'ala tumuwanjagira atuwa obuwangazi n'obusobozi tubeerenga tutunuulira ebintu ebyo insha Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته